Ekikwadaganya ku Nyamukenzo si wabulwa. Tomanche twayitamu kati ndeka. It's my happiness right now. It's my turn. Mutandiko mugeza kukwata birimu. Nze sagala kumanya mwambale bubina bwa no matter what. Please. Obina bagudde bay. Era Zubeda katale kaweddewo kakyuse. Wewe basinga temuka. Bino si bya dimpo. Wewe basinga temuka. Nedda fa bulungi twafunye bwa pen. Bwongo. Je mulaze. Mind. Bannange ekitibwa kya Dr. Kyagudde mu Boji. Bannange reva ya Dr. Yayise. Oba akolera nawa. Pozi namba wiki Dr. Babera basawo. Neka limetemuko kuberanga muri mukulumba ate saidi ndala. Tulumbyani. Nyamukenzo abadde ne Kenzo emyaka 5 ku 7. Ne festival ya Kenzo oyo minister yagikola. Oyo kikakasa. Nyapo. Oba minister bumwogerera Kenzo mutasobola takola ki yabusabira mukazi we nga MP. Bwaki mwogera nnyo nga fa babanyi tusirise. Abadde yagala watyo. Gwa busaba. Amwina muno omwana mulenzo omwana mukulu. Baby boy. Kati mwabashitagedde kati. Tumia skin ya Kenzo wefanana. Love. Love. Care. Mumanyi love mukwe fuckinga. Bote fuckinga na musajja. Mbote ba love. Bulina kwa bali no kufuckinga. What is meaning of a love? Obato chimanti bakadama bamu babadde bekwanne muzibe nga basaba namba ya muzibe. Bamufumbirwe. Just yo bakubye bukubi. Mukwano kyenjogera ko nchimanyi. Ate muzibe nga bamwagaza ki? Bamufumbirwe. Mboloko yazimbye nyumba. Chegamba nchimanyi. Ate nga kya serious nga tekako ne sente. Gwe mpasa mbusa za mutwalo nabatagala watunzeko. Mutwalo abana kumuzulungira. Abaziko sachi na. Nina nembo ya kulia. Sumbusa za mutwalo zimanyi. Kutidde abafu mwine entondo. Omwe nakola sumbusa. Ngoli mu budget yange sana oguleze byo kunyinza nguleze ena. Ngo ina sente nyingi. Ompado mpita mona kumabayi webinyewa ne mutangala. Fuga Range Rover. Kana zozo notambula nazo. Zake. Bano okusala malongo. Ati kati wensango munne mutomera wensango manange kyayagala wensango emivumba. Nze muguzi wa byenaka gwa bibi yonna wa bibi nguza amenvu nguza bichikwata amma. Kati go sango. Kwata gwe ne subusa totata mukaba teka waliva ku banaku. Jawo sende nanti nawo zunga. Watu atendo nkubanja. Sumbusa. Jakwa mpezi sigadde nawo azungana. Sumbusa oguze nyingi nnyo. Tomanja jakaye 15 mpezi sumbusa teke wali. Sina abana banji. Ezo nazo nanto. Era nyingi. Mutemanyi gula bintu byawaka bana bana kuona batukoye. Sumbusa bagula za 12 10. Mwabanaku. Kati nze kankube wakati na budisi. Ebiri. Nina budisi kati kankunyonyole. Mvulira. Nino akapani kabaka judde. Ante ja kunyige wange waliwo egundi ya menvu ebe judde. Waliwo ya biscuit ebe judde. Waliwo ya chocolate ebe judde. Waliwo ya sweet is a box za sweet zo tugulya mu box. Ebe jura era wagwa nga bagenda mu supermarket. Ogenda nga baje bi sweet box bi saketi. Kakati gojja kudano embere sumbusa. Waliwo ya sausage zo zibaawo. Babugumya basiika. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet,
bed covers ezomulembe oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku and Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansawo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangalira. Tusembayo wano nga tuli ku nsonga y'abamayanja family bali bafiiriddwako mukulu waabwe abantu bagenda okuziika kati we twogerera abantu bali concerned kwaba abatavaayo okuli Kirevajje n'omukyala Danera okuba nti obaka mwalwawo bufuna oba bamu n'okola ku Kirevajje mu mbeera nti ye yali asangiddwa alina wano Kampala ne buli muntu alina munnaye ekyalowooza buli muntu alina ensonga ye ndoze ensonga ya Kirevajje wajulira bulungi olwatandika nga tugenda ku Danera bannamawulire mutama lwaki wagenze wa Kirevajje mujako interview talina lwaki mwali mwebuuza nti lwaki bannange muzunga lwaki mwali mwebuuza nti lwaki teyaziise yes ngenda kwogeza okufumintiriza nga nesigama katabo ka Miss Chigunu Success and Fair Based on News and Reality okufumiriza nsonga ya bwongo fena tukimanyi bwe tubanga twogera mu Buganda omwana atakula eri bazadde be kikulu nnyo ekyo that is one eyo nsonga omuzadde tasobya ekyo nakyo kyakubiri free ensobi zikola abantu nezigonjolwa abantu kikulu nnyo ekyo mu bulamu bwe tutambulamu tulina okuyiga tutambula mu kusomoozebwa ne tusobya nate ddala tusobya tulina okuyiga ebintu bingi nnyo ekisookera ddala njagala muganda wange Kirevajje mu kufiirwa kusigala kufiirwa ffe mu Buganda bwe twafiirwanga nga munobadde omuwalana tumala wiiki nga tetulima emmere tuleeta emmere balibwana bonna bayita emmere enku abawaka tebakola na mirimu tubeera awo netukumebere netufumba obuugi alese lumonda alese amawogo alese ki netuwaata naye byakyukamu anti ffe nkunyumiza nti wenakulira bweze naliko ku kyalo ekimu ngendo ng'evuga wali nga wano tuziika bikyuse kisinza entegerayo omuntu nalaba abantu ku kyalo ekimu ne Bible ekyoga tosanyukiranga alwazi zo bafiiriddwa tosanyukiranga ekyandikiro kisima lwakisijjuka bwe kiri ne tosanyukiranga ali mu kubonaabona tosanyukiranga ali mu kutawaana so bw'oŋŋamba nti teyazze kuziika wabadde oyagala kita tata wa mayanja yabagenda gyali ekyokubiri ekyokufa omuntu ng'oyo alwadde ensi n'emanya afudde ensi yonna n'emanya tekikwatagisa kukubira simu nga ggwe omwana tebamubikidde nti jangu munnange bw'otamuzinge tajja kubulirayo gwe oli mwana weetaga bazaddewo mu mbeera yonna n'oba wasobya oba wakusobya waliwo ebintu ebitugatta wano mu Buganda nga bitugatta ng'ennyimbe nti bwe tuba tulaba olumbe omwana wagundi yakusobya omwana wagundi yatakutira muntu mutuula era okuzika bekuggwa nga family etuula n'abaana abamu babategerera awo amanya bagatumirawo something like ebintu webityo so okufiirwa kusigala kufiirwa kusombola n'abawana abaawa oluusi ofuna ne chance eyerabiza abantu bakola ne babyerabira nkubanga mu nnaku eyo bafumyemu okunyigibwa mu mutima nagamba olabazze olaba gundi abaddewo something like that naye kati ate ekya Bobbi wakikubamu ebituli ndowooza ojjukira bulungi njogera ku Luganda omukwano ye wayagala njogedde ku Luganda kuba te Chameleone ye bebe nzokoleke mmala Oluganda ombuuza ebya Chameleone ne Bobbi Wine gwe mulenzi man kale malize ekyo ndi mugezi ekimala okubanga nsobola okugusa ensonga yange talk that's why you are here talk lwaki banoonyeza balala ne banogoshetinga ku nsonga eyo listen omwana mbazadde be wenatandise takula eri bazadde be sagamba nti friend omukwano gawukana n'Oluganda kati njagala nkutegeera ekisookera ddala bagamba ne woosuza olumu obalawo akutwala ekiro omusimankeera kyannaku nnyo abantu bangi tebajjukidde bantu birungi bye bakoledde babajjukirako bibi mu bulamu bwofunanga ekintu kyojjukira ku muntu ekirungi kyakolako oba kiro kyali kimu yakuwonya okufuba empologoma okulya yakusuza bwenna mukimanyi bulungi nti Kirevajje yakulira mu famire eyo ne bamukuza n'afuuka omuntu
Naiga Productions. By then Chameleone go twogerako. Babisa nice bavange TZ okujja no gula ticket. Okula obula Chameleone no meeting bakola naye club. Oba basajja simama baitadani ababalala. Professor J. Kireva nyinya kulimza na kwata nyimba za Chameleone ne turakaze. Ne steka mne nzikubira mu bigoma byango manche kitegeeza gwe. Omanche kitegeeza kiringa wogula lugero lupya. No sanga nga ausigala lwambade. Oba mutowo roba dogeno kulira mu Christmas. Okitegeera owulira ki? Omunjamu no bemigo no kota no okitegedde. Yagamba yakwata nyimba ye kenyini mukamwake. Entamuje wale ofumbye mu yali yako mu Chameleone. Bote bali yako wawe. Wakitawe. Owulira. Mama amanja yamulerako namunonza kama. Boba Chameleone mama wa Kireva teyabalerako. So respect that. Feel remember chakirungi. Wacho jukira chibi. Wacho chogera katimbo tebazika mama. That is nonsense. Mama gwayogera ko nyama nawe te wa muziko banga tebamumanya na mumanya. Kubanga abadde ayogera bino nanga atugamba mu interviews yalaba ku kitabo mama tabadde mwogera ngako. Right now ayogera nti mama ngete bamuzika. Abadde bujamwogera. Ne kojjo omwawo. Oba naite ya muzika. So ebyo na abyogera kwekwata ku bisubi. Kireva je yakoze byo butazika amfule. Enjo kimu. Ekyo kubiri Kireva je gwe wekolera ensobi wasobya family. Wasobya family ya bamayanja. Banaye mutemanchi baita family ya bamayanja. Mu respecting muzeyi manje yazala abana abo. Enja sabi gwezo zotogerako. Banango kuba mu family wa mwanza muyo nga 10 nga tewali na abamanyi. Okuleka nga abamanyi babamanyi ku kyalo kwe musula. Naye omusajja okubanga yavaamu abaana ensibe yogerako. Abo abaana bawe omusajja balisiza ku baana. Balabidde ku baana. Waliwo ne balabidde abayitira saanidde. Nze nasanze Kayemba jjo. Kayemba ki? Lexus. Nga Nefas ayine mukazi w'omuzungu mungi nnyo bwati aze n'obwana ali ku boda ayagala okunefasa nebongezaako. Saagana mubongako lwa nsonga. Yavaayo navoola Chameleone nga bwe yamukuba emiggo. Kayemba olwosaanidde okubeera ne Chameleone. Kayemba mwali muno. Mwali muno. Wari anywa bwenge ina ne bumukuba natagala maso gonna enjaga wari osaanidde webuuze buli muntu wataganga mu bigere byo ne webuuza tidadala nali ngwanidde by then okulima ne Chameleone club just nakati oba yasobola okugikuwa baba yasobola okukwatako ne brand yo najo ina nokuma Chameleone. Respect that. Kireva je mumanya yo na legacy ya Chameleone yajja yimbanga ye nakwala tulakaze nze katika kugamba ekigambo kimu. Abantu bano bakola ebikolobero byabwe bebatagala kumanya kalonala buli muntu achopoka abona tali mwabatana watakolera nsobi. Abantu bano banenya abantu nebo ne berabira okwogera bibi bakola abantu. Nze katika nkubulire abantu abatugamba nti tuli babi nga bali mikwano jaffe bogerenga ne byatukola ebyatuvirako bafuula babi. Bo batogerako nti tuli babi naye tebogere batukola kutuletera kufuuka babi. Bamala kutunyigiza na kutusobya na tukola bikolobero ate bajja ngabana tubatagako so sife kitwali tubetagako be bajja mbulamu bwaffe. Chameleone yagenda mbulamu bwa Kireva je yagenda mbulamu bwani. I'm respecting akako. Chameleone self made yatoba n'obulamu bwe ne yezula nga asitwe mizindalo n'agenda Kenya n'agenda simanyi rudawa mu bango pa DJs n'atoba nakola brand ye abantu baje babuukira nabo kola ki source of employment. Nze ngande self made abantu bagada okulinyira erinnya lyange ne banfumba ne banjogerako wazala mono wakola boti afuna naye erinnya nenga teri yange abalala efudde mikwano gyange ndinalongo mbunaza oninalongo wawa obulirani abantu bana naddala bakola interviews ebizibu ndi nyamba ono babbi abantu abo tokolanga interview mu nyamba muzibe simanyi omulema simanyi ono namagoye simanyi ono bamusuuye omwana abantu abo babbi abantu abo bebenyini betaga buyambi nomubuuza goswa ayagala okuzimbira omuntu enju okola mulimu kigwa ayagala okuyamba omwana w'omuntu gwokola wa ndeka bayamba abantu nga bababba temukiriza mazima bekwekera mu kuyamba ne 70% ate bagitwala ne baleka oli gwolowooza nti ayambiddwa ng'ali bubi. Propaganda. Endowooza nze njogera fakiti. Njogera fakiti lwansonga mmanyi abeeyita
talana wabeera yeyita nalo abayamba ebyaddala ati nze nkunyonyola nkunyonyola kino abatayamba mwebali n'abayamba mwebali mukwano kye nkunyonyola nkimanyi omuntu abadde ajja kuswa moto nga nsaba ekyokulya nga n'oto tomanyi gy'ogenda dduzaala essaawa zino n'abaana bo gwe tebalina bakulema okulabirira naye wabalunza ate gwe oyagala okulunda ababa banno ago ge mazima ge mutayagala kuwulira si kulumba muntu n'omu tosobola kulabirira baana bo wabalunza kiki bakulema n'obagaba babakulabirira ate gwe ngamba nti oyagala kuyamba ono mulabirireko omwana osonda buyambi weesooka weteeke mu kabine bagala bannange nina abaana mu 10 naye ekyokulya kindaaza ne wensula obusuzi emifaso mugiraba batandikire ku gwokyusa obulamu wakatotandika okukola ki okusinga okulimbirako abantu muba disappointinze mubawadde essuubi ne mubalonsa abantu nti abantu bagenda kubayamba oba munantegera bannange sina gwe nnumba ate sina gwe saagala bayambe naye abantu buli muntu akola pulogulamu nti nyamba Bukenya Media jangu nyambeko statement eno simanyi nti nze nagigusa njata wano omuntu naawe okukulinga yinchi nya njagala kunyonyola nekigambo kye ndeka katono nnyo ke njagala nyonyole ono njagala munyonyole ekintu kino abantu abayinimbise mu project z'okuyamba buli gwola abantu nyambo na ine bizimba tatenze bannange ono wa mutwe munene ono ate mulema tumuzimbire ku nyumba tatono bannange no bamusuulira omwana buli muntu ali mu project eyo Bukenya bawa amazima temulimu abayamba mukumpanya kwekakana gwotaba YouTube babano fotogeza mazima fotukolera bantu alina kyogera era ku YouTube yono ne mugamba nti buli ayamba awaye 30% 70% agisigaza baba nyini bali kiteso kyokuyamba agendo single abamu bazanya na bizanye abamu bayeta obukaza bwino obwana obugujubadde tenuma nine bizimba musimanyi byakonka nga just tayina na kirwadde na kimu nze mbalabyeko ng'omuntu gwalagayo bonna abayamba mu byobusiramu obamanyi baseeka ba YouTube abeefuula nti nno nti banango nze ninalongo nze beredene simanyi zaako bakole ekintu bwe kityo nibigaana nga YouTube abapya kiringa basenga ogwo mulimu basenga ba YouTube tulina bonna na motivational speaker tekuli alina musajja basoka kudiba kati bajja ne boogera ebigambo ebirowooza abasajja nti baba woomanyera balina kikumbe bali mu kunoonya mu magezi teri senga wano buli senga akuba omusomo ne gujjula ndabane ku film senga judde njagala onye bawe buli barama anti munanansi atwe nako bannange babuza kabafumbo bannange omusajja omukwata woti koma nyoko gwonga yakulema bannange osate bamumma simanyo kolota bannaye mwabwetenga gwa mwina so itani zino gwa mwina basi obufumbo bw'abantu nga balowooza nti ebigambo bye boogera bituufu ate nga bo tebalina basajja bali mu kunoonya mu magezi era bba watuuka n'okugenda n'amwendako ng'alowooza yaawooma kumbe nakyo kiwaatwa kiri awo kyadiba teri wano motivational speaker alina musajja abagamba nti ntunda amazzi simanyi eddagala ly'amazzi simanyi ntunda eddagala ery'ebiswa simanyi ezimba n'ebongoota simanyi egulumira nebanga ennyunguli baamala kudiba njagala otandika wandika lisiti y'abasenga n'ababuulira abafumbo otandika okunoonya babba baabwe otandika n'okunoonya gye bafumbirwa gye basengeka ensonga senga w'omuntu yatuuzanga omuwala ng'agenda okufumbirwa n'amunyonyola obufumbo kye bubeera ofumbo ziba mpisa ofumbo bubeera buyonjo omufumbi teyeekaanya bantu mujje temubaamu bagenyi oyagalanga baana b'omusajja balamu basembezanga essaawa za leero basenga balina kubawa bitiko n'owunya n'okulukka n'obanga mukoka banywa bitiko nga tabanya bivunze mubafune amazzi g'obutonde tebaganywera bitiko tebaganywera taaba mindi naye kuba bizinesi z'abasajja no that is fact omukazi yenna oba omusajja yenna ng'alina omuntu gw'ayagala ku mutima omusajja olowoozako mulowooze kati nyamukenzo mulaba kenzo akubira njaga otandika otunulye kenzo right now ne mu face ali appe n'ebitaliyo omukazi amusanze anyirira nyamukenzo abadde ne kenzo emyaka 5 ku 7 ne festival ya kenzo oyo minisita yagikola oyo kikakasa nyapo oba minisita bamwogerera kenzo mutasobola takola ki yabusabira mukazi we nga MP kenzo abaddeyo mu silent ye yagala abatamanyi mwogera nnyo lwaki mwogera nnyo nga ffe abamanyi tusirise abaddeyo yagala watyo gwabusaba amwinamu n'omwana mulenzi omwana mukulu baby boy
byagenda ddawala we balina amakaga beraje bawanga je babeera ali mu love omanyi bana abantu bameka bakabira Kenzo nane ba Miss Uganda mwe bali omanyi abagudde dalu abade ne trust mu Kenzo omanyi abazungu beyalese abana babagaga ba billionaire obufumbo bubera bwongo si kabina lwanya mukenzo njaga tunie skin ya Kenzo right now kati mwabashitagede kati tunia skin ya Kenzo wefanana love care mumanyi love mukwe fuckinga bote fuckinga na musajja mbote ba love bulina ko yale balino ku fuckinga what is meaning of a love? What is love? Kitufu mukazi wo mwagala oba lwa sekolo manyanto oyagala abantu amu lwakwe baseeko lwamanya nti alina omukazi gwe mpasa ombusa za mutwalo nabatagala watunzeeko abana kumuzulungira nina nembo yakulia sumbusa za mutwalo zimanyi kutidde abavu mwine entondo omwe nakola sumbusa bwali mu budget yange sana oguleze ojja kunyiza nguleze ena ngo ina sente nyingi ompata mpita mona kumabayi webinyewa ne mutangala fuga Range Rover zozo notambula nazo zake bwana okusala malongo kati wensango munne mutomera wensango mwana nge kyayagala wensango emivumba nze muguzi wa byenaka gwa bibi yonna wa bibi nguza amenvu nguza bichikwata amma kwata gwe ne subuta totata mukaba teka waliva kubanaku jawo sende nanti nawo ozunga sinna abana banji ezo nazo nanto era nyingi mutemanyi gula bintu byawa kabana bana kuona batukoye sumbusa bagula za 12 10 mwabanaku kati nze kankube wakati na budisi ebiri nina budisi kati kankunyonyole mvulia nino akapani kabaka judde ante ja kunyige wange waliwo egundi ya menvu ebe judde waliwo ya biscuit ebe judde waliwo ya chocolate ebe judde waliwo ya sweet ezo box za sweet zo tugulya mu box ebe judde era wagwa wanga bagenda mu supermarket ogenda nga baje bi sweet box bi saketi kakati gojja kudano embere sumbusa waliwo ya sausage zo zibaawo babugumya basiika nebo ekirungi wange omanyiyo ate ze kinnumira bano bamanyi wange baitu babasenga bamanyi wange era kyo baate bana be banvuma mtu abaye wachi bana abanako nawe sizunga nabantu wange kakati teka wali biri ebintu byange tontagalira emyaka 5 musanvu ngali nenya mukenzo mabantu kati kambagamena kino nyamukenzo twamusiramudde bamaze omusiramula oba yayambadde bwambazi nkunyonyola ulira bya nyamukenzo alina balamu oli mulamu wa nyamukenzo era mbasasiramu abanako nane timu Kenzo namwe mugenda kipika nnyo timu Kenzo mugenda kiyuza esawa yonna linda kadi ku teboyo embaga nkotidde Kenzo era anabikiriza ebyo anyumiza gwakowa gwasumbusa nawe jango abantu sumbusa bawe sumbusa baliye obwavu bwakeera nawe otembea zaaki walese za kutunda otagala ogenda kizibu ki owai embaga ejja tugenda mu mikolo tugenda mu mikolo oyo tusazeewo tumwanjule ye okusinzira ideology ye mukyala atya Katonda mukyala mufumu wa nga Kenzo omukyala gwe yasaba Kenzo alina aka video ke yakola dda nayagala omukazi gwe yeetaaga nasaba omukazi nayogera nagamba kika ky'omukazi kyenetaaga yandibadde bwati ng'asobola okukuliza bwati ne bwati nga ze bwati bwatagidde byabugaga taze nti ayagala serebu so nebaza Katonda nti yamwanukudde yamufudde serebu buli muntu abeera ne dream ye minister tukwaniriza tongera okwaniriza webali kwagala muganda waffe webali tunazaako nnaku ebbanga lye baatwenyirira bannange ekitiibwa kya dokita kyagudde mu boogi bannange revo ya dokita yayise oba akolera nawa pozi ne bawiiki dokita babeera basawo naye kali mwe temukowa kubeera nga muli mu kulumba ate saidi ndala tulumbyani kati dokita ajirawa wano there are many doctors tudiringa na minister na muyimbi there are many ministers njogedde kwani obuzibu n'obusanga wa mabanga le batuyimbirira dokita saba wajje mutukano kabya Kenzo n'abuza government n'amaga kati abantu balina kudda mate baba banji embaga tujja kugikola yani kuba mumanyi bulungi nti embaga eyo yo temubyagala tugenda kola embaga that is serious kino kimala muntu myaka 5 myaka 5 abaddewo mu management abaddemu yomu kubali mu festival mu management namulayi mu t-shirt yawo era onetumanya
accountability erimiridde takola atya olyo muntu ali okay muntu mulungi atya Katonda kasofuna mukazi amanyi Katonda nga teyeraguza ndenga bagenda kukola batya kasofuna mukazi akwagala omukazi Bible egamba wano omusiraamu twagala omukazi akyuke yes omukazi ajja kukyukira yakyuse twamwadde n'erinnya alhamdulillah Allah yeebale kubanga Bible eyogera negamba nti kyova olireka nnyoko ne kitaawo right now mama wa Nyamukenzo takyasobola mukebera bali muli kabina kuba akuze kabe tatawe so Bible egamba nti kyoliva oleka nekonyo kitaawo nofuna oyo gwe muligata naye gwosimye right now omuntu bw'aba akuze gasuse emyaka 18 semateke mwa eddembe lyesalirawo ekyokubiri nti family etuula nayo neraba nti kino wekiti soke Mungu kyalese Katonda kyase Katonda gwe tusinza ali omu tumwawula mpita naye ali atya ekikulu ntosigadde omusinza era omumanyi ekyokubiri oli minister ate minister department gyalimu emukizo ogenda buli wantu agenda mu muzikiti agenda mu church agenda mu kaleziya agenda omuntu ate Katonda asigala ate Katonda okutaka twagubera mutima n'okumusinza guba mutima so si mubiri n'ebinyimanyo nga abantu bali mu ddiini emu ante era kati abaana be bazadde basiraamu bo basiraamu kati omusuubira kola ki bagenda mugatta mu ddiini ya Buisiraamu kizibu nnyo ekyo kya Butonda kyakufumintiriza kizibu nnyo omukyalo kyusa ki omusajja eddiini naye omusajja ate kyanguwa nnyo era abazadde bakiraba mangu ti omwami alina right ku mukyala we kati right now era asobola omukyusa eddiini ekyo kya buntu era kyakufumintiriza nagamba okufumintiriza nsonga yabo naye abakazi ku mulembe guno bakyusa abasajja kisinziira ate n'abakazi abaloko gwokyusa yaani kisinziira gwokyusa yaani era gwokyusa zitowa kyenkana ki ekyokubiri abo abalenzi abeefumbiza bebakyusa ababuya bwe tebamanyi kukola tebafaayo bali arrogance tebalina famire tebalina bantu bakulu bebawuliriza Kenza bamasheeka bonna mikwano gye bawuliza Kenza akuze tumulaba nti mwana mu Islam ate Allah era bamaseka basanyufu olwokuba nti yafunye minisita era baagala amuwoowe so n'olwekyo nze kati nzondaba nze onsanga mu Kereziya mbeerayo eddiini y'Obusiraamu njiwa ekitiibwa era Allah mugulumiza wano ne ijab exactly bonsanga mumulokole ndi mulokole nsabira Nabbi Samuel Kakande ne kukana nijja kunsangayo ate nze awali ekkanisa yonna bamuzikiti oba kiki nze nakula ndi Muisiramu nakula n'Abasiraamu era amanya gange ag'Obusiraamu goyagala gambe sijja kulyogera leka omusiraamu ali amanye gwagabana naye erinnya nze ondaba ffe twasalanga talawiya nze nakulya mu Baisiraamu ojanga ye Badiru koja Badiru Alhaji Badiru nga gwe gwani sijja kulyogera kuba demulinzi demulinzi okumpita ani agabana ne full figure erinnya ly'Obusiraamu kakati gwali eyo toyina kyogenda kungamba mu Busiraamu kipya toyina kyongamba ekikulu kya byonna mmanyi Allah ow'obuyinza ow'ekitiibwa Allah era mugulumiza so mukino tukirize nti omukyala atya Katonda ne Kenza atya Katonda yes yafunye Kenzo yafunye omuntu omutuufu yafuna omuntu omutuufu alimbula teyafaayo kugwa kabina oba kukala teyafaayo ku tribe oba kiki naye kati nsaba ekyokubiri batiimu Kenzo temugeza ne mu comparinga side zombi ekyokubiri ngenda kwebaza musigale mu line yammwe ngenda kwebaza abaana bana bali international ngenda kwebaza Eddie Kenzo Musuuza nebaze Bebe Cool Big Size nebaze Dr. Jose Chameleone nebaze ne Bobby Wine oyagala Palaso Talimu webaza baki nebaza abaana abo ensonga zange lwaki mbebaza lwaki obebaza abaana abo ne level gye baliko negolake tomanyi kintu kibaita superstar muve mu bino bye mwayita ofuna likes ku TikTok n'ogamba oli sita lwaki obebaza abaana abo tebaswaziza ggwanga lyaffe nansi yaffe how abaana abo balina abakazi ababagala nakati abakazi ababagala gye bali ababakaabira ng'oli akaaba n'okukaaba ng'awuliramu ye n'akaaba okimanya ekyo nabeeko omukazi akwana alien skin ng'akaaba ne kavidiyo akalaba malaya nabo bamulajanidde kakati njagala nkulaga ekikye nkunyonyola
waliwo kamiliyoni lwe yakuba omuyimbi oba yakyakachako bava ni kyakachako bali yani n'asitula muwala we n'amwotya n'amuwa mu bulamu n'amugamba mukuwadde Kamiliyoni twala waliwo abaana ba president wa Rwanda bwe bayagala Kamiliyoni agenda bayimbire ku birthday Kamiliyoni n'abuzabuza Kagame n'amugamba nyonyi simanyi basindika special jet emunone agenda ayimbire abaana ba president Kagame bwe yatuuka ne bamugamba beera awo banange bakulabeko bulabi omanyi ekitegeeza kinene waliwo bakwata Kamiliyoni oba n'ayimba mu Big Brother ye Munnayuganda si ye Mufirika ye Munnayuganda kati njagala nkulaga abaana benjogerako Kenzo buli nnyonyi buli ggwanga ligenzeemu omanyi abakazi bameka bayayanira Kenzo nga bagagga ba biliyoniya nga si baminisita basuka ne kuba minisita omanyi abana abo bagagga bameka ba biliyoniya abagala bakenza abo waliwo akaana akeeru ke baalagakaawo emabegakaawo Kenzo kaayina nga keeru katukula toli ku Miss Uganda waliwo akeeru awo ebifaananyi ebyatambula nga bagamba Kenzo aleese nze kankunyonyola abaana abo nafuna omukisa abaana bonna babadde mikwano gyange nakati era omanye babadde mikwano gyange okujjako kati bobo nti tukyali close nnyo naye mbamanyi ne benjogerako mbamanyi tomanyi kyekizitowa abaana abo tebaswaza kabere bebekulu basalawo ne badda ne bawasa bannayuganda bannaffe eyo credit njagala tugibawe ne bawasa bannayuganda bannaffe wano mu Uganda mu Africa tuwawe credit ezo so nga abo abaana begomba buli muyimbi ayimba ayagala wase ku muzungu olaba bikadama nga bigwira nabyagala bazungu bijagala muzungu babibba ne sente mbuleta sente ku mikutu babibba sente ne bigenda ku platform z'abaana abafere munjagala musajja muzungu ne babibba mbayagala muzungu abaana abo bawasizza abakazi abafe abawana ate kye bakoze ekyenjawulo Bobby n'agenda eri mu West okitegedde bebekulu n'agenda mu East ewabazuwena Kamiliyoni Daniela yamujjawa mu tiimu mu North Kenzo katuli nebi omanyi okubagabanya ba superstar ne bagabana eggwanga baligabanye mumanyi kyekitegeeza so abaana abo tubawe credit mu ekyo tubawe credit bazimbye ensi yaabwe nze njagala mbabulire n'ekinyiiza ku Daniela essaawa ya leero Kamiliyoni we yasalirawo n'agamba nti Daniela agende Seguku my God n'agamba ye mukyala waawe oh my God n'amuteeka mu nnyonyi yes Kristo n'amuzalamu omwana osooka yes wange kati bataano njagala wenna alaba interview eno okwate flashback gye njogereramu ne Kamiliyoni gwe njogerako mutungo bbiina nga njagala oyo okwate flashback oyogere Kamiliyoni gwe njogerako ng'asazeewo owa Mambo Bado owa Jamila Analia ng'enseekaaba Kamiliyoni tukakusa ne bafa okukaaba oba muzadde asobola ositula omwana we n'amumugabirira nga superstar Yvonne Chakachaka n'amulekawo oba asobola osalawo bwe batyo tebasalawo ababa tebasalawo naye ye muyimbi asooka okugamba nti bawasa omukazi embaga bateeka mu nnyumba omukazi bagenda mu kyaki ne balayira Kamiliyoni muyimbi asooka okulaga abayimbi nti osobola okuvuga ku motoka yebbeyi oba yavuga simanyi motoka ki bwana malagula esikaledi yali motoka bagitaani ye muyimbi asooka okugamba nti omuyimbi azimba kalina njagala abantu barespectinga Kamiliyoni bayizawo tudda mu lyayite tewali luyimba ne bannayuganda bamubanja mulina kumusayutinga Kamiliyoni timumanja zijamira kuyimba ku concert kutuyimbirayo show singa Kamiliyoni buli mwaka kuba show 2 obeegi ya miliyoni 1 million 1 Kamiliyoni tojja tobulaba of course weeri ku Serena 1 million 1 Kamiliyoni mugomunana if you don't have a million don't look Kamiliyoni you get out Serena wali ajja mugomunana I think Kamiliyoni mumubanja ki Kamiliyoni ogenda munyonyola togenda mwogera kochi Kamiliyoni ogenda munyonyola kochi na ne badda video kugala okuyimba okutegera nti omuntu ayimba n'aba superstar begomanga Kamiliyoni ogenda gamba kyeggwanga bw'atebola Kamiliyoni so gwe mukazi gwe Daniela kino nkikugamba respect your ex-husband or your husband no matter what I don't want to know abaana boyina tuza abaana bo bagambe nabyo oyo mwana abba nga bamubuuza oluzungu ayebogedde olunyi agamba my fucking father my fucking dad that is nonsense please awo mwana mu America kati sakala kumanya tekigenda kukyuka ti bannayuganda naye balife bagenda bazza ku bijja by'amayanja
Kampala ne aba banyola oluzungu. N'ensi ekyuka ekwagaza nnyo ku musajja omu naawe omwana. Ensi eno ogiraba. Buno obukyabuziba abaganda baga nti obukyabuziba bukola ki? Bagamba ki? Obukyabuziba. Chairman. Obukyabuziba bukola bata? Bas. Obuno obukyabuziba bwenkanya nnyoko n'omwana. Chairman takitaddemu ekyo. Sakyo tayogedde ku ekyo. Ne maama we. Osegedde. Obukyabuziba bwenkanya omwana nannyina. Chairman abyeganye kati gwe oba oyogera ku nsi eno ensi ekyuka. Man, ensi ekyuka. Twali tulabye abanene emirembe engalo. Ensi ekyuka. Nze naliko lumu. Omayizo nga yadde nere. Leka nkunnyonnyole. Naliko lumu. N'omwana wa president sigenda kumwogera. Mwana mulenzi. Twali tulya mmere ku hotel bagiyita ani? Hotel bagiyita batya maama. Side ki? Bugolobi. Eri awo bagiyita Bugolobi ani? Weku Silver Springs. Kati omwana w'abamini n'ayitawo. Yali wamini yali wani. Nga tayagala tuwuuza. Ng'amanyi. Otwabeera mu kalulu awo ng'amanyi nti Museveni agenda. Nga bakimanyi Suwawini Museveni akola ki? Agenda kuvaako. Nga bakimanyi Suwawini. Ng'atambuza bigere. Ng'atalina kiddako. Nangamba omwana wa president twabeeranga nabo. Ne mugamba okakasa ti president gundi. Yamulengerawo n'amukola ayi bebe kubanga tayagala mwesembereza bamanyi president Museveni akola ki? Agenda. Kati president Museveni ng'atagenda omwana y'omu yaddamu n'anoonya oyo omwana wa Museveni. Oba ontegedde? Nkulaba. Kati obukyabuziba. Tulabeko abanene bangi abali mu Amerika egaanyi ne badda wano. Amerika tekwewanyanga. Kiringa abaana abali Dubai abavuma abantu. Dubai tegaba butuuze. Dubai tegaba butuuze n'oba oyina akawumbi ku akawunti. Muvuma abantu mpola. Bakadde mulekerawo okumanyira banno okujoga abantu. Ng'obwana bamwe buli wano, bakadde bamwe bali wano. Mulekerawo omanyira abantu. Muve ne ku baana b'abantu. Muvuma abaana b'abantu abamu omwabaleka wano bayiika n'eminyira. Muvuma omwana wa Asha Kama mu mwagaza ki? Asha Kama yabakola ki? Yazaala omwana we mulungi nnyo, munoonyereza bbaawe gwani akobakako. Waziba wawumba bw'oti. Wakwata olinga alina enkonga. Onoonya bba wa Asha Kama yakazaala. Omwagaza ki? Omubanja ki? Ye Asha Kama yakola ki? Abaana bamwe mbakwekanga RVs mwabalekeyo mu byalo mubajaja bwe buyiika eminyira bwe bubeera ku kyalo ne bwenjeera. Bambala engoye za bituli. Kenviri basaza biguuna bibyabulya. Muli ku Asha Kama. Omuntu atayogera nakwogera. Atavumye muntu. Omwana wa Asha Kama omwagaza ki? Abawo baliwo. Osobola okujja n'omulaga abantu, ng'osobola okujja bawo n'omulaga abantu. Obadde okimanyi nti bakadama bamu babadde bekwanira muzibe nga basaba namba ya muzibe. Bamufumbirwe. Olimba naawe. Genda buuza Vicky ne SB4. No problem, buuza Vicky ne SB4. Just obakubye bukubi. Mukwano kyenjogerako nkimanyi. Ate muzibe nga bamwagaza ki? Bamufumbirwe. Mboloko yazimbye ennyumba. Kyegamba nkimanyi. Ate nga kya serious nga kiteekako ne ssente. Tayagala wabwerere. Amusasa n'omusasa omufunira muzibe. Kasajja akasuna amatama, banna akasajja akasuna emba. Keekonjolera kafeera akazibu kalabira ddala kabbya kasajja kabbya ako kakwata ne. So, Daniela, ebigambo byogera kamene bigenda ku affectinga anytime any day. Natona kyogamba nsi. Abantu ensi kulaba. Okakasa ebintu byogera ku kamiliyoni onofuna omusajja akwagala oba akwanjula. Kubanga oba omusajja gwena abaana batano osobola omwogerera ebyo. Onaakulabya obukulu. Gwe mukyala mugerwa. Ate nga mukyanyanya kireva gye. Ne Daniela tetumulabye nnyo mu kunyolwa. Oli mukazi. Kino si kika kye. Okay. Mukazi asigala mukazi. Njogera ku baana ba kamyoni batalikyusa musaayi. Batalikyusiza kika. Ne mwana afuna abasajja batunda batya balina ssente ezikola tezigula muntu. Tezigula musaayi. Omusaayi gusinga amazzi. Batalizika ku kijja kyewaabwe. Ne busungu nga bungi omukazi nga alina obusungu bungi.
njagala okutegeeza oyagala kuŋŋamba Daniel talina byakola kamiliyoni nebisingana Daniel talina omusajja yakola ebikola byogera ebingi ennyo obusungu obungi n'omuzalamu abaana 5 ayo stupid bw'oba osobola okuzaala mu musajja abaana 5 ne baba bafaanana atya ne baba yafuwanga ekiro shut up sirikako wawanikanga amagulu n'osiyiriza nga lwatakomyewo okaba n'oyomba kati otugamba nti mubi nnyo obigambaani era olina bigaba basirusiru banno babuyabuya ebikola byokola biraga obusungu obwekitujja obwekitemu kitegera nti nno gwate byokola kamiyoni byali bingi nnyo abakazi abasinga bavaayo wano nze dokamba bwesembayo omanyi nti abavubuka tokyalingibwa n'abasajja balina ebizibu mu maka naye abakazi balina sympathies bane abasajja batalina bwogerero naye nga basula ku mago basula ku misota osanga omusajja mu bba tanywa mwenge tanywa ki naye nga atakudda waka n'omusanga ku mulimu ng'anyumya ebibozibozi ate kugenda kumuvuma kumubogolera mubuuza gy'ava abasajja kati kagambe ebizibu by'abasajja biri 95% ku by'abakazi owa traffic ne wakwatawo omukazi asobola okumutanga munyonyode ndi ngenda munaye nsanga baana omusajja lumukwata mutwala mukomera kuvuga bubi kiki okuva buvi awo besa munana gwa kiro osobola osulawo byawukana byanjawulo nnyo omusajja asobola mukomera nga tana kyakoze n'omubulira nga bwe yayenze nadda n'ovuma abasajja bemuvuma baana b'abantu namwe muzadde abaana balenzi abaana mwe balina ebikola bagenda okusasulira okusinza ku tokya gye mwakola bakitaabwe muli bakazi mulekeraawo oyisa abaana babaindi abalenzi obubi kubanga mulina abaana abalenzi abagenda owasa abakazi bagenda kuyisa bati abaana bamwe nga musasulira bayibuli egamba kyosiga kyokungula omwana we waliwo ebikolimo ebyensibo kyova tulina omukisa gwa gyaffe Abrahamu Isaka ne Yakobo ebibi nabo bitambula waliwo ekikolimo ekitambula kya bayeni nga kitambulira ku bantu ngala kati olulyo olwakolimirwa obata kimanyi nti waliwo n'abantu abawasibwa nga tebali supposed kuwasibwa naye wamubuuza bakagulawundi eterina ne weyogera yes nga gwe musajja yakuwasa tolya tunuulira ebyo teyafaayo yakwagala ekibona omunya kamiyoni ku Daniel bwagazi love just kamiyoni yayagala Daniel n'obulamu bwe bwonna n'amuyimba mu nnyimba ensonga n'agirangirira teyamusitadinga nzadde nkunyonyola kye nalabako ekitono kamiliyoni ya Daniel ayinga tafumba ewaka mukwano twagulanga emmere eriso bagiyita luddawa bufumbo ki obwo anti enjaga gye yamwagalamu nga tamukkiriza kakalukana ensobi ya kamiyoni bwe yali Daniel tetegera musajja gwafunye ti superstar ate eyetaagibwa alina management alina bamulyako alina club zabeeramu source of employment nti buli kaseera ajja kugenda ku sheri alinayo jam station ajja genda egundi alinayo meeting ajja genda Kenya alinayo show muntu kigo yete yategera ani gwayagala gweyafuna singa ategera gweyafuna kubanga ne babi kyekimu kyayitamu ti Bobi yafunanga show ndi bujjo kamwenge luddawa ng'akimanyi ne bebe kulu zuwe na chimanyi bebe kulu basoba kado kubanga bakutese mu America hagera mala na wiki 2-3 olwokuba gwerave kuli byo buswandi bukuli kungulu olina n'obujja ekyo tewakitegera ensobi ya kamiyoni okawe yali bino ebyokuyambagana bya mu makate bibula abantu bafiba baana bakulu mwana abadde akuwa akalungi atandise n'okukola abadde ayogera nga atanyolina n'akatanda bali mwasula bweyogera olubuto omanye embuto ezivaamu olunaku omanya abaana baffe mulago njagala ogenda musani babies home nkugambe kibonyabonya kamiliyoni love yayagala nnyo Daniel kubanga by then kamiyoni weyogerera nti I love you namuteekako empeta mu public kamiyoni ng'atunda nga keeki nga n'obugere bwa kamiyoni babulya nga kamiyoni bagula mugule bamusasulako bakeko olabona kati kamiyoni temumanyi kamiyoni gwe twogerako turespectingenga ebyo ebintu bye tuba tufunye ebirungi tubigulumiza nga kusinga ngo birafu yanga bana nze katika nkwe bamoza dio bazana mu bazungu n'abaana abawano baliriyani yes neba ina bakaza bazungu baba wa sente kama yana daloti yanga ya muwa sente yamulekawo na setolinga nani Daniela dote taliwo taliyo nakati tulaga nti mugagga no mwana taliyo mukulu bagada nti achawa kamiyoni muyayi bamuchawa goma kamiyoni goba chawa kamiyoni bamuchawa kaso nayogeza obusungu n'obutafumintiriza
ate sayogera busungu ebyo nabikola lwa bbuba abantu bafira baana bakulu omala gwa lotuma kuduuka alwala naffe kyokufa kya buntu ogamba gwe yavaamu olubuto tubuli okuvaamu olubuto mbwene ofuna n'omukisa n'omuziika wamu abantu baleka mbuto malwaliro baleka abaana mu malwaliro n'omuziika nzaga twamusuddeyo dda n'omumagamaga twamusuddeyo dda kati gweoyogeramu wavaamu olubuto bwebusungu bwoyolesa ate oza alina ekifo kyagenda okuwandika okusinga ekyo era ajja byogera ayimaleyo sosobira tegenda mukansolinga era tegenda mugaso okoleko musekerera bagenda kubiteeka social media byeyagala ebyo era byeyagala aba abatuuse bo baga no sense a bad news is a news on social media neterina solution terina one day one time abana bagenda tumya abana ba amfule nga kitabo yafa no celebrating notasinga nabana kujja kuziika katoze notabaako kyokola no posting I'm going to put a simanye series bichi oluzungu lwali lutya olwesitegeera bamubuuza lwaki nagamba omufuta yogera abaana bo baitunuya ate abana ba amfule mu face ko bakulu bategeera post gyokoze matalinga ki oyogedde ki banazara bo balitunuya ate that's why banazara bakyawa abana b'abantu bano bakyala bajeje bakyawa abaana nogajeje tayagala abaana bange ayagala abaana bagundi. Those are the reasons. Kuba kyewasiga kyekyo kyolina okungula n'abaana yabaganya okukyogera kyekyo kyewasiga kyolina okungula ongamba otenda omwana wavayo nayogera mu fucking daddy kale okimanyi mu bazungu eyo gye bali mu fucking kigambo just naye wano mu Buganda fucking daddy. What is the meaning of a fucking daddy? Kitaawe yakubonaabonera kamiyoni kyona kyazimbya kizibe kamiyoni Museveni yamuwa sente yamuga kamiyoni yagala kukolera eki kamiyoni oyo okuva ddanga mukwano gwa Janet bamujjukira ne ku nnyimba ze zasookezo simanyi zibibeyi biki ebyo mama Janet yakolanga ki babuuza kamiyoni oyagala tukolera eki kamiyoni agakanzira mbuuza mukyala wange nkomewo mbanyonyole naddayo naabuuza mukyala namugamba yagala agenda mu America bamugulira ennyumba kamene bamuwasana emitwalo ya dollars banyemeka ensende liko nyumba ennyumba liko sente za kamene mwaba muvumira ya mu America waliwe gatandikira amawulire tetwagala kwogera bingi kamilioni aguze nyumba mu America exactly but kyenyagala okunyonyola mukyala gwe asisa teyejjusa osobola wandika ebintu bingi ku social media yo osobola okuba ne TikTok abaana babo osobola nnyo obuntu n'abaana bo basobola okusanyusa osobola kwogera ku bintu yafuna ewaka miliyoni n'obufumbo bw'ekitala bwafuna abantu bayanira empeta eyo gibakuba nga basebe bwe bagibakubye yogera ku ebyo tukimanyi wazali abaana batano n'ebirungi bye wayitamu ebyakuzaza nga abaana batano okuwanika amagulu singa wali mu buyinike mu buwambe tewandizadde baana batano kuba oli mukulu ekimala so yogerayo ku birungi weerabire ku bibi kuba ensi ejjako ku makye kubuuze mukazi gwo ojja ku stress nga kamiyoni yafe naye kamiyoni lwalifa mukazi gwe ensi eno likuddugalira n'akalembereza kemulina mu America because of chameleon. That is fact. N'akalembereza kolina mu America because of chameleon. But chameleon olunaku lwalizikira tolabanga muntu on'okwenkana situlo naye munene okusinga olusozi chameleon temukalawo mu butono bwako omwo chameleon brand chameleon income z'abantu message etuuse bulungi chameleon family ye yonna eyabamayanja yonna wagimanya lwa chameleon. Please respect your husband. Please respect your husband. Please keep your secrets. Ngabo wasirika sirika data wala alikunenya. Fetulina betuyitamba mutasoba na kumanya. So kintu kyogera. Ebyoga tebi inspiring abantu tebigasa tebigattako. Wabula bikutolako. Chameleon oyo mutono naye munene mu ggwanga lino. Omwana baki munene? Ate okimanyi. Vako muntu muzayi gwakubira essimu president fount of honor. Nakwata essimu nagamba nti allo ne first lady. Mwacha kitageeza. Oba oyagala kukimanya. Oba oyagala kukimanya mutte.
mutte kuba katali mutta mind psychological oli mukuta Chameleone aita mu stress za muganda we omusitressinga oyogera rubbish oyagato omuto kyalinga but lwali zikira loli ensiro eri kuunyirira oli abikote kubijja byekalangalo oli sindikote abana bonti bazze kuzika kitabo Chameleone abo mubalaba bulabi abo singa Chameleone basinga ba minister amanyi singa bali ku pelolo ya gwanga bakolere gwanga afeba wanise gwanga Uganda omanyi Chameleone gwenga ne Zimbabwe wawezogera gwanga Uganda because of Chameleone and Kenzo and bebe kulwa niki Chameleone asinga minister okuzitowa baitawa tano ne Chameleone aitawo tulabe bagoberera otegenti Chameleone munene ne Kenzo yawanise minister omanyi timanyika Kenzo gegawa baona ba minister amekola lwachi nyamukenzo mwogerako Kenzo yarazama because of Edisa Musuza. That is why Kenzo Wachi nyamukenzo ye problem yensonga kati because of wachi baona abantu bamekolowooza bonna babutikira because of Kenzo. So aba bavuka mu respecting abala cyari balamu mu ba celebrating nga bacyari balamu bazanze bakuba sina sente sinanjaganya okuselebrating nga ba Kenzo nga balamu kiringa President Museveni njagala mu celebrating nga mulamu amanye nali muwagala kubanze njagala Museveni nobula mbange bonna sirichuka oyo ndifana asidi mwango bakati Museveni the President Museveni wakana ngo njagala Museveni nobamba nze nkwide kumonebe kwa Museveni ngo banzalideko kuza sina bazabe nsobodde okukula I respect Museveni that because naninga ku student asobola okulia sasa mansobola okukola munsi mu gwanga lya kulembera nze njagala celebrating President Museveni ina abantu njagala okuselebrating kati ngamba mama fina njagala mu celebrating nga buli mwaka nga mulamu amanye na mwagala ne wendifa njagala celebrating Amis Kigundu mu celebrating nga buli mwaka ne Sakasini mu celebrating era ze mukama azimpe njagala mu celebrating buli mwaka nga nawe nkaisala kechi yangenze ka naye nga celebrating Amis Kigundu because tali muntu ali yagala nsi nga Amis Kigundu tali muntu ayagadde bantu nga amwanjagadde nga bwendi yasini awerera omwana wange oyo muto Museveni yanga mutaka musomero ya bay school fees azimpanga lumu abazabu bawumula bampa school fees otwala report ngampa milioni tanina matama na bamugobe tera kamugobangako kati oyo ndimwe bazantanga ne family yange tasoa chinkolera family yange gena empadde ki wacha abantu ngabo siba celebrate nganga balamu naza mama fina najja mu dwaliro na ne family yange tanantukako na kwata milioni 10 omwana amukwatira mukaaga nenzile wakana tetele choge nakwata 10 million mama fina ndi muwachi sobola muwachi umogera ko tanga nchali mulamne simu defendinga otasobye wanga no ze amu yankwatira sente mukono gumu milioni 5 geno kole business nyala chigambani munsani andi azinkoledi na solo zimpa misi guna mpitata nina kufuka mina wansiku baza Allah na Musa bila buwangazi boka nje njatenu masegomba lugwe babenga asini wali sana bela yakakade aje sakasina na joroda jo yakala kwara se aleta tankwawa nzene ko makona ngamba na iyo luli lero sijaitawo ne musanga mpita nga nabade na ejo kubanga buli wansanga ne wansanga mu lukubo abamuogo ataba kwata musabu mbam 25 tabalamu 25 tabala kata basajja ngabo bayasini wachiseba za katonda wachisiba sabira ngenda bawachi ningamba chikatonda tinabanjagala sabagala nabanjagala saba present saba celebrating nabanjagala saba suta Museveni anonda nga presidential advisor level yange parliament netule namba nembuze bitabo naddamu nasaninga konti yoyo nina kwebaza ki Museveni abana bamanyeri nyabaje wange bankubira simu nakasa nakwita nogende uwe first family ogimanyi ngambu ne ku celebrating oyo mugwanga namu bantu bonna emilioni enkaga ensanvu nze tuzani kanona niza te okumwebaza so Daniela respect your husband lekera obyoyogera ekyoso mi ategenta ina solution okuleko kukeneka bagenda kubitereka bino byowandika byoyogera birijukirwa Ugandan as a Ugandan mu respecting ba Chameleone temuchana lunyimba mu babanja mwagale abantu abamwe mwana nyiwana naye mwana batavide bajja ne nane mwasamirira ne muyulike mimwa ne mufuwa ne muja sente David ajana gami 3 5 ne musasula
ne bagandi Chameleone agenda kuyimba mitwale n'ofunye emimwa n'obitunulira nga zibagenda zetika zona zigere Nigeria naye bya sente zawe baleke sinagana kya buntu kya kufumintiriza bwomanyi Chameleone bwafuna milioni omutwalo gwa dola nagusasanyiza era wano gusigala wano tinawo ogulako esaati funako David wakukola nagutwala gonna negukola Nigeria ofuna muddi wakagenda Nigeria emirundi emeka sinaba kati kyenjogera njogeza kufumintiriza ndi mutegevu ekimala bwuna nga balanza mu ibintu fikisa Mike Shiba mbusipaisi wagira n'okwagala so sikuvola naye mutemeddeko abaana ettaka mutemya matabi g'abaana mubaza mabega spice n'akola neyenunula n'abaana olugula kwenda ne mumuvuma ne mwogera muli bantu kimmwe kale olw'embeera mwana bazaala ndowooza Sembayo nga ne Bagundi wabuulidde tiimu nina ekintu kye njagadde okwoneko bano abasigale tunaabalabulala tiimu Nyamutoolo Eddie Kenzo nsaba obasabe baleme kulumba tiimu Leema nze omu kubalumba mufaaki nsanyu tebaatukola kyenkola nange sagala kinkola manye mbaje batuvuma tolina kyongambe luva ku Nyamutoolo bw'oba oyogera ku Nyamukenzo no temulumba erisaidi mpuliriza bw'oba oyogera ku please mufunira wa please Capital please Capital ekikwataganya ku Nyamukenzo tompabula don't kuwabula mi womunageza abantu please don't ekikwataganya ku Nyamukenzo siwabulwa tomanche twayitamu katindeka it's my happiness right now it's my time mutandiko mugeza kukwata birimu nze sagala kumanya mwambale bubina bwa no matter what please obina bagudde bay era Zubeda akatale kaweddewo kakyuse tomega n'oluma please oli wa dembe ekirache njagala okusembyayo nabogere dimpo njagala no matter what tujja gifumita fe twagala dimpo abantu munagera mbya comparing no tetuli ku dimpo wewe basinga temukaba bino si bya dimpo wewe basinga temukaba nedda fa bulungi twafunibwa pen bwongo je mulaze mind tuli ku bulungi bwa mind nawo kirizo omusajja agene ku mukazi yasoma ennyo tubimanye ebizibu ebibira mu kange teyasoma tubimanye ebizibu ebibira mu wesoma degree za ino zimanyi ne bwanyigayo mba mu luzungu labangoba mugamba ngobe si mukwanogo bwanyiga oluzungu oluwulire wakera gwantase n'abaana olaba ne Kairos omuntu gwenzala tonyinyonyola ekyobutonde kiba kya butonde tokinyonyola ekyo kya butonde nsonga za butonde yes kati ziteke njagala okwogera ku bavubuka abaana abalenzi naye bakyamulaba ombuulira bayibuli egamba nti kyosiga kyokungula njagala okwogera ku Giovanni Luzinda ne Proper James Proper gundi ono Dr. Proper yabadde ki njagala segment agijjemu nga yakufumintiriza si yakuvoola Dr. Proper ndabyanyiziira sikwe kufeesa njagala okunyonyola kino Proper mukwano gwange yabadde ki Giovanni Luzinda mwana wange nakusomera ekyawandikwa kigambo nti kyosiga kyokungula nenkugamba tu appreciating abantu abana kye bakoze mu bulamu bwaffe nze sawa ya lero ndi mu appreciating Bujingo ne Susan Makula why era wakwentula wano njagala oteke mu program yange ya Solo TV because mu gwanga onayo baba basobola kumpa omulimu nzani ndi appreciate you appreciate yes Giovanni Luzinda byakola bimanyi biki bye yakola kino kigenda eri abaana abalenzi bonna abalowooza nti muyimbiriza ne muvaayo ne mulasendeza abakazi abakulu Giovanni Luzinda omwagazaaki mpuliriza bulungi bulamu bwe sinnabugaana muli asendeza abakazi ne muba disappointing omaze ozirya oyagala okuwa nagogamba nti akujaamu omusabye emmotoka omukozeseza biki obalimbe laavu omukomberera tomwagalangako musendeze n'okwanamu omuto gw'oyagala ozogenda kuba n'emirembe tewali naagenda kuloga Katonda agenda kukola kyalina okukola mumanyi bungi bye mwakola bakola ki Proper badene walina omukazi omuzungu omukulu ennyo nga munene nnyo wati munamu mumanyi yamugulya oba munamujjukira yali munene nnyo nga alina ensitya bweti nga mungi muwanvu nnyo nga tugamba akaana kano bannaye nga ffena tukaaba amaziga naye nga tulina we twogerera baali mulaavu
bali mu love yamana nambu disappointinga wayo no mulalo bali abadde ki Patricia ngera mukuru akusinga emyaka nasi nga mamawo ne bawukana sinagana ndavu ne gwawo abakazi abakuru bayina ebizibu makuru bayina ebishana maguru gabe galabye amaguru goyingiramu manye bikolime bigalimu omanyi begasabanye omanye ebisana biri maguru g'abakazi abakuru nebyalabye ebikolimo bye balina neddogole lye bamanyi olimanyi gwozo nonye sente ozoze kubba mugendere nnyo abaana bonna bafumbirwa bawenga abalenzi abawala abalenzi kabalenga asoma nono mwana w'omutamivu yawenga era ayiwa endusu kukomba mukalusu wa magulu emimwana givunda ne girwala kalusu era mulaba ayogera gamansuka gati kukomba bakazi bakulu mu magulu ne munasereza abakazi abakulu ne mbaleka nga bakaaba ne disappointing ofumbira to mukazi nga alina abaana bakusinga obukulu jebali muzinda abakazi bewayagala obamanyi nobononera sente ne bakaaba amaziga kawera oli superstar oyimbye embosera osazewo oyagala kola bandi oguze bibi wakoze otya mukoze assistant zonna ate n'omulalo onna muzalamu ate no simuzalangamu ate no byonna kati mukola bu stand mukaba butikolokodayo tiazi mwagala okudda mu mawulire munonya kamuba ate yakoze stand mwerabira bye muwakola ebikolimo bibakabira amaziga g'abakazi gakaaba kiringa abantu abalaseneza abakadama mulika amaziga n'ebikolimo kyovoleyo baweninga apo nga bali bubi tebali kyebakola mu sentence lwaki lw'amaziga g'aba abantu bemulidde sente zaabwe temwapuliseti nga bayimusiza mubaleka bakolima mwayawukana ku lutaaya ne mumukola ekikolwa ekibi nga amaze bamaliramu sente zonna ozo osobola okupromotinga oluyimba ne lukola omaki bayita okupromotinga oluyimba nga yapromotinga oluyimba la Gweskani n'olulwo yakwatanga emiliyoni 2 n'azitaka ku ledi emu TVM gyofe utamu kimanyi tebazonanga nga we muli ne mubaabulira ne mumalu mwanje ne mugenda kati sinagamba nti Gweskani oba mumalu mwanje njagadde bbalaga sina buzibu ku bantu beyagala oba benkana batya sina kigana kubeyagala bw'osalawo kwagala na mukaddewo yagala na mukaddewo mu appreciating byakoledde guma n'enkuluyo bwatula magumba g'amakulu naye munaye abamu be balumba abaana bwatula enkadde anti bw'okkiriza okula sente ze mulye faafagana mukadde wakunyirire mulye nga omusiba pampa bw'omulira sente bwe bw'omulya lye mufuuwo tewali agenda kunenya kati wabanga yamwesibako anti lwaba kwesibyeko nokkiriza okulya essente ze nomulya mulye alye buli sente anti byebyo ebikolimo bebibakabya kati nze wajja babalira mu nkukutu naawe oyagala kuzirya wabanga olya nesi yogera wano bakuwe singa olya nesibako nzirya nogana omulya nga temwagaza ki sira nesibyeko n'olya sente ze sente zendya ensajja kujiwa nekokoza kano kajja kgenda n'olwekyo mulekeraawo okulya sente z'abakazi gavumenti naawe genda olya ekintu kyo olya byonna sikwagira kulya sente z'abantu oli muvuka asobola okukola n'owasa omukazi akugyamu bagooyagala naye bw'osalawo okulya mukaddewo lya mukaddewo byonna ndye lya sente nga naye bw'omulya bwatula nvunyuuyo adyeko sente zokka tewali agenda kunenya naye muna sente z'abakazi abo ne mubakabya amaziga ne mubakyawa ne mubaddukako ne mwasa obugala ate obubajjamu mu sente zaabwe oba osuubira ki oba osuubira ki amaziga n'ebikolimo n'eddego abo abakazi balogaalogala teri ssabo lyatamanyi abakazi abakuzeemu be babagulira ndawala ze muleka ewaabwe mbiigo be babawasa ne mugenda mu mayumba gaabwe osuubira ki akakawale nga katute gyakatwala mufuka mu baketi enkali ebeera mu baketi omanyi gyagitwala omanyi gyeggwera mukyakaaba nnyo mugenda kuyiika amalusu lwa abakazi bakulu be mulya ne mubabbako obusente bwabwe ne mulowooza nti omubbi mb'ogenze ogenda kwani omanyi gye yava omanyi kyamukuza dina fashion mukadde magezi tagamba kyamukaddiya lya mukaddewo lya sente z'omukadde nga naye bw'omulya mulekerawo okwekala ebikulukulyo mwayagalanga abakazi abakulu ne mulya sente zaabwe
ne mumala ne muba disappointing mu bulumi. Yogera ku Dina Fashions tuve wano. Kakati muli bakadde bamu. Biyo mukadde wo sente no mukadde omulye. Fana mukadde watula nvunyuyo. Tewala ali kunenya. Kugamba oli timu bakadde. Otherwise ebikoli mujja kubiwulira. Oli timu bakuzeemu. Mujja kuchoppoka. Mujja kuchoppoka anze si bakuzeemu. Anti atoka tona. Nze newunza no gobo osala okulya sente ze kati nze Jennifer nja obobolenze. Yeba nane kampunya ku matako. Nikanga abagambi nti I love you. Ekoma na wali bali kitali. Heka mama futaga. We oli menvu gage. Aga megagali. Kali ku gago funo mukisa. Amenvu gabana bangolya gachi. Kase ulukule ku gago. Nze nkusibulwa bulijjo. Toyagala mukisa. Bino byana byawa. Nze nkusibulwa gwe cyana. Toyina mukazi. Omuya bwanesibako. Musibulwa ofuna omukisa. Ogulole mu bujjuvu. Nze Katonda yampadde emikisa. Echayi. Basi bagamba balabaga twakusabira. Abo bawuza twakusabira. Mwansabira mu lwaki temwesabira. Bafune nabo. Namwe mufune emikisa. Nze Katonda yampadde emikisa. Kati jompa nawe jewe. Jesabire. Nawe jesabire. Dina Fashion. So nawe kyembagamba. Mariza Dina Fashion ni gwe. Bana mwa baraseneza abakazi abakulu. Mulyeseneza abakazi abakulu nga mukimanyi temugenda byonna mubirya. Bali envunyuza. Tuli kusula motozi ngawe tubategeezeza kyovula abantu mujja twanga tukyuka space bayina nene kitegeze motoka bayina nyingi. Gwe na ali. Ate abantu bali mu kugula ziba zifuluma. Ziba zifuluma. Ati wetubadde zonna zitwaliddwa. Ati wetwogerera osobola okwefunira kalafo kaakano waliwo n'emmotoka endala nyingi nnyo zipulimozi. Tone balage ku mmotoka awo. Zisiyenta zonna weeziri bulungi osobola okubeera nga ate okola ki nga ozifuna mu bitiibwa. Ne Escudo nayo ngirabyeko wano. Ani agimanyi jja nkusula motozi wano ekibuye kusalama road hiyo Escudo. Bacha Escudo. Tulaba buli kika kiri wano. Kati gobadde ogimanyi Escudo. Arenge Escudo gyali yafa ebyenyimanyiiko tenywa mafuta. Escudo gyolaba. Etambula negenda mu byalo byonna nga tenywedde gyolaba awo ate terikutuka esigala waawo nga wolaba ate esinga kweri Toyota. Kale byebyo namba z'essimu nazibasomedde naye okubaddiramu ku MTN 0772093525 gikubeko obeere ng'onoonya abasula motozi. Kale yes asaba togenda obajjukiza nti Faruku and Sons yatikudde ebintu ebipya okuva Turkey, India, Japan ne Canada. Agenda ku Faruku and Sons wali ku Ntebe Road. By ne opposite ne Petro City oba ne KT Motors. Oba agenda wantu wali zingzing oba fang. Au ku Ntebe Road opposite ne Petro City oba ne KT Motors. We wali Faruku and Sons. Akwa bintu kukibanja mpola. Akwa bintu bino bewandikaze bya office ne bewaka byo mulembe bitabana n'omulembe yalese mabozo mulungi. Yalese emeza ezetola bweziti. Ezetola ine imuli ebitafa aina matala amalungi agakera ku pesa. Ebitanga kiri kitya? Yalese gocho manya tonagerawo. Banagerawo narakoma ku Faruku yalese mabo. Oh my god. Ebitanda ebyakabi. My god. Faruku yalese ebintu bya sori yasebya ddala. Yalese entebe zino ekonya n'omugongo ekola massage. Nze nalabanga abantu b'Ebulaya nga ne banaye obwavu kibi. Nalaba gundi nga alina ono omukazi ono ayogera ennyo n'alinga eyamira. Simiyo baba muyitaani oyo omukazi. Ono yawayiriza lweyipi n'ekusaasira. Nga bo balaga entebe zino. Ezo entebe zetunyiga omwana abaana zange zibanza nninamu eri wakazi waziraba. Ziri zikola massage. Ezitambula. Gy'onyiga n'egy'amagulu bw'oti. Amagulu n'egakola bwe. Bayita batya? Sizimanyiize. Onyiga abaana ne wango biraba. Biraba Faruku nawe. N'engamba ono ali Ebulaya alaga eno entebe. Ng'abaana bazirina wano. Miliyoni 15.17. Ng'ebyo ebyange ebirata abaana bazannya mu bizanyiri. Era sitting y'abaana ze bazannyiramu. Mwabera kubajja n'akwala amagulu n'anyiga na Yesu awati n'emukola n'emusuuba eti n'emusuuba n'emukola. Naye lwaki ogula entebe ez'ebbeeyi abaana bazizannyira mu buzanyizi? Balizannyira muzaani. Nze maama waabwe. Tebeerayo maama mulala. Gwe wazizannyiramu? No, saafuna mukisa guzannyira mu ntebe yasaabirako mu ntebe. Kati nze nze nsobola okuzigula. Oza batazannyire mu zange bagenda kuzannyira mu zaani. Babakubire mu z'omuntu. Nako kudiibuuda lireddiire erisooka eri waliteekamu entebe seti 5 namba. Kakati ate ne mulina eri abaana n'osulamu ez'okuzannyiramu. Yes, ate eri amagulu limu royal chair. Ziri royal ziri? Royal chair. Zagirako ekitanda. Yes.
za Bwakabaka. Mie chikumwaga. Yezo si Honorable Sawanyana naeze yatwalako. Ezifaana bwezityo. Oba ezizo za njawulo nnyo. Sawanyana ze yatwalako. Bwe bali bagenda ku mukolo. Banezaaliza bbeeyi. Sajja ayogera ebbeeyi y'entebe n'ogamba. Nze natwalirako ekitanda n'ebintu bina bigenda ku kitanda. Ne ntwalirako entebe ezo. Ne kale akengoye. Bagiyita batya akengoye? Bakayita batya? Nengula ate neregenze simanyi. Kasitangula ekintu ekitaffe ekyomu. Sawe tuli Farukan Sons. So Farukan Sons gendayo. Nyongera kujikitago minanga yagala okwambala engoye ennungi. Baganda bange abayisiramu assalamu alaikum yidi ya nchoba leero. Genda ku Dina Fashion. Dian Fashions. Dian Fashions asangibwa ku Katonga building. Ekizimbe ekita ali opposite ne Pentagon. Ku Nabugabo Street. Yes. I think. Dian Fashions. Nawa ayise mu kikubo genda ku. Wakava ku Mid Starcade. Ekizimbe ekirawo kita Katonga building. Yingira munda. Nga wakayingira awo teri kuwalampa madala ku BB3 ojja kubanga otuka ku dduka bayita Dian Fashions ku design kakati bwe buzibu tugenda kusoboka inshallah. Dian Fashions akwengoye ez'omulembe ez'abanene ez'abatono oyagala genda ku mukolo genda kupata ogenda ku mbago genda mu church ogenda luddawa oyagala kwambala decent oyagala kulabika bulungi oyagala gulira mwana wa ina walaga immediately bakola delivery so bakwira kusimu tujja kwa tujiteka wawe ya Dian Fashions osobola mukwira ko nakuletera olugwewo na woli bakola deliveries oyino mukolo surprise parties oyagala kumwagala omutwala ku proposal genda mu Dian Fashions wali ku Katonga building opposite Pentagon ku Nabugabo Street. Awo nyinyi wogenda musanga nyongera kujisa nti Fitness Center agenda okole fitness kya bulamu kikakatako niwe kataba kalango kikakatako nyongero kikujukiza nawono ogenda mu ddwayo nawono beera mutono abantu ambaloza nti abanene bakabaka bakola fitness nedda muganda wange ekyo bulamu kisigala kya bulamu genda mu Fitness Center oberenga muri mulamu waliwo gym eyo mulembe wano mu gwanga Uganda kati ina buli kyuma kyo mwana taze bagenda kigamba ne mu ddwaliro bagenda kigamba ludawa genda mu Fitness Center. Fitness Center eriawo ku kisawo kya Kigu National Stadium awagulwe wati weri ojja kola omwala wamuta Jackie ajja kubakolako be Madad Sun parking bakwa yabwerere kaso ofuna membership card oba ne parking yabwerere bakwerawo ekikopo kya chai bakwerawo jine binyo biberako onawa sabuna berawo omulembe amazzi gaberayo n'ekyo genda bakocha bakabitu na coach Abe coach Isima coach Apiri ne bakocha abakyala we bali okulanga kimu tukwatagana Madad sana waberawo gym ye waliwo tulinawo n'ebikonde boxing club nayo weri ku Fitness Center n'olwekyo genda ku Fitness Center obere mulamu ekyuma kyagenda okulagira mu ddwaliro okukozesa kiri mu Fitness Center. Nyongere tukujjukiza nti mbeera ku Salt TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Senkubuge ate ku Sunday ojja kunsanga ku Pentagon owemusumba Aloysius Bugingo nga ku Pentagon nga tugenza okukoleza Mukama Katonda kubanga we nanyini byonna tulina omusizano omutenderezanga Monday to Friday mbeera ku Salt TV n'omukulu Charles James Senkubuge ayagala okusubscribinga agenda ku Salt TV ubeera ko beerawo bipya kibi tetutya kwogera ku kigambo kubanga mbeera ne presidential candidate nange presidential advisor ate owakabi tewali no matter what kigambo kyesobola kwogerako nkwa information evia ddala munda njagala okutegeeza otulabye esimala zimala kwatika ne mugamba bannange omwana amaze ogiwamu amalusu amanyi mangi nkera bukenga njagala kwata simu kisimu kyeriko yafulumye yani ndobe wakakwata simu nga mukaaga mu mwezi sente ebyo bezikola mukola sente olambo kunyumire nakowa amanyi nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola Biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.